po jako akawuwo. Tetwagala kwekalakasa tuwandikidde amabaluwa wa minisita bonna bekikwata era gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yajjawo obukulembeze bw'obutale konerufula zonna mu kibuga Kampala n'ategeeza nga bwe zirina okuddukanyizibwa ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala Kampala Capital City Authority wabula ng'okuva olwo embiranye n'obulumbaganyi bibadde by'amaanyi nnyo mu butale obw'enjawulo. Bo bagamba tebagenda tuyamba olw'okuba nti kuba nabo balinamu bizinesi balinamu obuyumba balinamu emidaala kuba nabo tebavaayo kuba bamanyi wetugoba bano abasajja naye bizinesi zaabwe zigenda. Tukwegaidde kuba tukolera ku bunkenke bannaffe abamu babatta bafaze accident ezitategeerekeka fe tuli ku bunkenke tukolera ku bunkenke buli kaseera batugulako emisango gye tutamanyi kumanya gye givudde. Olunaku olwaleero abasuubuzi abakakalabiza emirimu gyabwe mu katale k'ewandegeya ku luuyi olw'enkoko bakedde kuwanika bipande nga beemulugunya ku bukulembeze obukadde ate omukulembeze w'eggwanga bwe yayimiriza okubatulugunya omuli okubasibanga mu makomero entakera saako okubasaba ensimbi empitirivu nga buli lunaku bano bawoozebwako omutwalo gumu mu 3,000. Tusaba President Museveni tukwegayidde taata nga tufukamidde ku mavivi gaffe tukusaba ffe ng'abasuubuzi b'ewandegeya oveeyo ojje mu katale k'ewandegeya kubanga obusuubuzi bwe wagoba bufuuse ekitalo mu katale k'ewandegeya obukulembeze obukadde obwavaako bufuuse ekitalo mu katale k'ewandegeya. So tukubira President omulanga tuwandiisa amabaluwa mu jenda mu minisita zonna tuwandiisa amabaluwa tetuyambiddwa. Badde eno ku ground ne beewaana bakozesa ebitongole bya gavumenti okugeza nga ofiisi ya Igigi ow'ekitiibwa Betty Kamya. Saba tukusaba maama gavumenti ya mwami Museveni si abantu bagagga bokka tetugenda kulwanyisa bagagga kubanga mwe mubawa amaanyi. Fe President yavaayo n'atulwanirira lwaki muba mutulwanyisa? Ife abalonzi baba wansi bana abasajja abagaga tebakuwagira situkoveeyo abasajja batutta abasajja batusiba. Abasuubuzi bano bagamba nti obukulembeze obukadde obwali bukulirwa Gita Johnson bubaggulako emisango egy'enjawulo n'abasinga ne basibira mu makomera ate awatali musango gwonna gubavunaanibwa. Obukulembeze obukadde butugulako emisango obwali bufugibwa Gita Johnson balwanda ebyobugagga era nga olaba wano nti President yavaayo na directive order obutale bonna obutasasula kubanga twali tunyigirizibwa nga ffe nga batujjako omutwalo gumu 13,000 kati kye balwana okwezza ekifo kino bo bagamba tekiri part of katale. Tuli bubi nnyo tetumanyi gavumenti mulimu mutuufu gwekola kuba tuli mu kwebuuza akatale kaani bino bubiraba ze sente abagagazi bali mutubanja zizo omuntu omu mu covid ono bamubanja obukadde 3 mu 5,000 mugumu. Kyokka bano bagamba nti ekyennyamiza kwe kubanga ekitongole eki Kampala Capital City Authority ekyaweebwa obuvunaanyizibwa ate kyekobaana n'abo abakulembeze abakadde ne basalawo okubayimbya endubaale. KCCA nga gye ekitongole kikwatagana n'abakulembeze mwami Museveni be yagoba. Kwa kugambira nti KCCA tugiyita yotekola tugiwandikidde ebbaluwa batutwala mu makooti buli dakiika bannange situkoveeyo Prime Minister tuli ku mavivigo maama tufukamidde wayamba abeekasese n'ogoba butimba obutali ku mutindo n'ensonga eno gisitukiremu. Mu kwogerako ne ssentebe w'akatale kano Nabukenya Mayi Samola agamba nti ekizibu kye basinze okufuna kye kitongole ki KCCA ate okusiba abasuubuzi be nga babaggulako emisango egitaliyo buli kaseera. KCCA ennemeredde olw'ensonga bakwata abasuubuzi bange buli lunaku babaggulako emisango mbw abagagga bababanja. Abagagga President Museveni be yagoba be babbi be yayita ababbi Jonathan Gita Kalema ne gurupu zaabwe. Naye ssaawa zino KCCA ekyawa abantu amaanyi ago okulaba nti basobola okukkirira wansi ku ground mu katale ne babanga bakola ki nga bajjako abasuubuzi abo okubaggulako emisango ku Wandegeya. Wenjogerera essaawa zino balina fayiro 3 ziri sanction
era olunaku lw'olwaleero abaana abavubuka abo bonna ab'enkoko babadde bagenda bayola babakuba ekitali. Ssentebe Nabukenya agamba nti ensimbi omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ze yali yawera okuggyibwa ku basuubuzi ate Jita ne banne nga be bali abakulembeze abakadde buli kaseera babeera baziba banja ekintu ekifiiriza abasuubuzi. Naye omusajja ayagala kutunda katale, ebyo byonna tubigamba Babukenya tebabafaako. Bwengezaako okwogera ku Bukenya agamba mbuze ndi mubi kubanga nzijjayo amazima. Baagabana ebifo by'abasuubuzi tulinawo of course wali eri. Ekifo ekyo gavumenti yali ekitegekedde abantu bonna abasuubuzi abatunda enkoko ezitambula ez'ebyoya. Ono agamba nti ekisinga n'okumwennyamiza ate kwe kutandika okumutiisatiisa okumutta era nga kati mu kiseera kinatambulira mu kutya. Kati ekyokuba nti saafuna handover report balinganga abampisa mu kamuuli. Kyovula kati buli kimu baŋŋamba bantaayiza eyo tokola oti bantiisatiisa omusajja baamugoba dda katale. Naye amaanyi agajjawo okubanga yakkiridde wansi mu basement n'ateekayo ebbaala gy'eri ekola yaggulawo woofiisi ekola mwe basinzira okugenda batandika okutunda multipurpose ez'akatale. Matiya Ssekanjakko yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kuba Jita ne Kalema batufuukidde ensonga wano.